Okay. Tubanirizaako ku Telos Media UG wamne Flashlight Television olunaku olwaleero. Bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga wabula natuukawo twebaza Mukama Katonda akyabawadde obulamu akyatuwadde obulamu. Mwebala abasubscribers nawe atanaba kusubscribinga tubasaba mugende mu maaso okubeera nga musubscribinga kituwa amaanyi ate okupushinga ekintu mpola mpola. Tubebaza mwe abatabeera okumpi n'ewala abakomentinga abasharinga namwe abakasubscribingawo. Tubagamba nti mugende mu maaso ekintu kitambule mpola mpola. Wali abali mbiziyo benjawulo twongera okubasaasirako ali namwe abafunyemu essanyu mugabane ate n'abo abaala abatalina. Gwali eyo nga okyali mu kwekubagiza nga ogamba tolina ssente wali atali mu kulwanira obulamu wali asaba obulamu. So mu mbeera bwetyo twongere okusiima Mukama Katonda olw'ekyo tulina ate ebirala tujja kuba twongerwako. Olunaku olwaleero ndina dokita nkyaliddeko dokita Flashlight omukulu Ahiwa Rogers. Kiriza obuze kuba tulaba. Okay, all right. Nange ndwa mukisa nti olunaku olwaleero nange bankyaza bijjo zakyaza. Yes. Era nange simanyi oba banambuza basobola okubiddamu nabembuuza ndigambo ne bigaana. Mukisa gw'amaanyi. Bwe munaalaba nti nange biganye nange bwe ntugamba kunya bwe nange bankunyiza babiganye. Naye nga mwebale kwekumira ku mikutu gyaffe, mwebale kwekumira bali ku Flashlight Television awamu ne Telos Media UG. 12? Telos. Yes. Simanyi kitegeeza naye kitegedde bakita Telos Media UG. Yes. Era olunaku olwaleero nange ndwa mukisa because nti weewaawo bagenda okumbuuza simanyi naye neewaddeyo neŋŋamba waayi kambeewo kiki nange kyempisaako eri ensi yaffe kuba nti waliwo omuwandiisi omu yagamba nti bw'ogamba nti n'ensi yange tennyambye oli ajja kukubuuza g'ogiyambye eki okusigala ng'etambula. Weewaawo osanga olunaku olwaleero nange kanfune ekyengatako ku nsi yange ndabe nti neeyambiddwako mu bigambo byange oyinza okwesanga nga byebimu ku ebyo biyinza okweta enkyukakyuka mu nsi yaffe Uganda. Sebo mwenna mbalamusiza abanyoro n'abanyoro kati abaganda mbabuuzizaako abasoga mu kodeeyo Eastern African Community habari zenyu awamu n'ensi endala zonna. Era tubaagala nnyo era tusaba Mukama Katonda atukulembere bwe tunaba tuweereza olunaku olwaleero. Yes, nga tetunagenda wala sooka oyozeeyoze omukulu Fred Lumbi ejo gabadde mazaalibwa ge. Gakyaliwo. Gakyaliwo. Era muganda waffe Tikyalumbuye era tusaba Mukama Katonda emyaka gy'akuwadde akwongereko endala era n'endala akwongereko n'endala akwongereko endala. Naffe gye tuwangalira yonna tukusabira nti okutiisibwa okuyisibwa mu buli lunaku Mukama Katonda okusaasire nti tumakinge sure nti Tikyalumbuye weewaawo tumanya nti ebigambo bya Lumbuye waliwo oli okubyogera olina empale nesitandika okukankana. So n'olwensonga eyo tusaba Mukama Katonda omwaka gwe yakugasseeko akugatteko n'emirala ate n'emirala gyegatteko ku mirala olabe ne ku bazzukulu bo nabo nga basabula mu nsabula gy'osabulamu. Ne ku baana b'abazzukulu be bonna basigale nga balaba ekigenda maaso mu ggwanga mu nsi yaffe Uganda. Obadde obuza akaseera kabadde kawanvu nga tetukuwuliza kwe kusalawo nkunoonyeeko. Okay. Mwenna bana Flashlight awamu ne Telos Media. Okubula kwange ndowooza ku side kubadde kwa mugaso nnyo eri obulamu bwange ate awamu n'abaneetwolodde awamu n'ab'eŋŋanda kuba saabula nti nno nali mbuze kuba nti nayagala okubula naye embeera y'eggwanga osanga obudde obusinga yetubuzaawo. Sijja kwogerako bingi lwaki nali nabula naye nga ebyali mwabijjuka ebyaliko ekawempe abamu tebatulekera amagulu abamu tebasigaza migongo kati ndi omu kwabo abatasigaza amagulu gaabwe nga gali mu good shape. So tetubadde ne chances zonna okusigala nti tusobola okusigala nga tutambula tukyaleko abantu ab'enjawulo. Era twakatandika okudda engulu era mweyongera okutusabira n'okutuyozaayoza nti kati tusobodde okutandika okutambula awamu naffe. Tomanya nti nga bwe luli tuyinza okuddamu ne tukikwasaganya 99% nga bwe kyali. Yesebo kyekibadde kimbuzizaako nti sibadde mu good shape ate n'ekyokubiri mukimanyi bulungi nti ebiseera ebyo omukulu gwe bayita sijja kuyita linnya mu kamwa kange naye bakwata system gyonna ne bagimaliriza ne batwala byonna bye baagala
nesigalawo ngalonsa naye kakati mpolampola mu period eno mwembulidde tosagizimbira mwaka gumu kati twakadde ng'otuzemu okugizimba bupya kuba nti embeera etandise okutereera olwansonga nti twalemezaamu omanyi obudde obusinga mukuna kyemalira yakola ekisoboka alabe nti nakunafuyizza osobole okubivaako bino byonna naye nga ne bwebunaatunyigiriza paka lasiti tetujja kusirika kyetulina okukola kikimu kusigala nga tuli kyekimu era kyova olaba nze neewunya ensi yaffe Uganda oli bamutiisaamu katono n'akivaako weewaawo kituufu ate kirungi okutyatyamuko naye bw'otya nga tolina nsonga tekikola makulu naye bw'otya nga olina ensonga kiba kikulu nnyo so zezo ensonga emu oba bbiri ezaali zambuzaawo nga nsazeewo nkubemu side cover naye nga bulijjo era mbeerawo bina byenkola mpolampola nga still very active now ndowooza time has come nga betugeze mu active politics okulaba nti embeera y'eggwanga tugikwata kannabwali. Yes, twebaza Mukama Katonda olw'obulamu bwo n'okubeera nti okyaliwo okyayongerako ku ddoboozi erya bannayuganda bangi abayaanira enkyukakyuka bangi nnyo weewaawo na njagala twogere ku gundi ku bibiina mu biseera bino of course bannayuganda bangi abagoberera okusingira ddala kaŋŋamba abavubuka abaava mu bisitole oba oliawo ebitalina gundi ebitalina mulamwa nakyebyongera ku ggwanga bangi bagoberera ndowooza nja kutandika kuva 2016 okuva akaliwo aka 2016 tujja wano mu 2021 lwaki okulonda kuba kusembedde egundi ebibiina ebisinga bimerukawo n'abantu ab'enjawulo okuva mu bibiina bye babaddemu yes bw'ogwerera bulungi ebyobufuzi naddala mu East Africa okutwalizaamu namunsi yonna okusingira ddala kwono omukulu gwe bayita Museveni nti embeera eno eri mu ggwanga yagiteekateeka teba ndowooza ono kinoomu atudde nagamba kati kankole bweti yateekateeka eno embeera ebeere nga bw'erina okuba kwaba otunulira ebibiina bino byonna ebibadde bijja bimeruka buli towards kulonda omanyi ne mukulu wa bulu oyo naye bwe yajja mu byobufuzi yagira ku people power ojja kukumbuza people power etaati people power nga yakajja mukulu Museveni yagira ku people power nti amaanyi g'abantu ge gamuleeta so buli lwalaba embeera egenda maaso mu ggwanga akubamu reflection n'agamba gali amaanyi g'abantu gali agandeeta gegano gegali kuleeta mukulu His Excellency Bobi Wine mbuyinza so atyamu so mu kutyamu kwe ye kyakola nga nakyemala kinoomu addira bano abatuuze bano nja kwogera amanyi gabe ge babayita naye simanyi manyi gabe matuufu waliwo gwe bayita simanyi Kagege naye nabwe okimanyi gwe Kagege nojja n'ogamba nti nunkuvumi nange simanyi naye mpulira bamuyita Kagege naye aleese ekibiina kye naye mpulyako ono gwe bayita gwe bakuba amasasi mu Mbala Kasolo wali awo we Masaka kukwenda yali yenda mu Kabende ne bamukubirayo ne kujjako ono Bwanika kwegamba ebibiina bingi biri mu kwegamba bijja mu kaseera kano because they need by not making sure by dividing a system banafuye system nti abavubuka bonna abaali badde kusaidia mukulu His Excellency Bobi Wine basobola ate okugenda wa Muhammad Nsereko ewa Mpuuga ewa Bwanika ewa Mabike n'ebijjula mwennyini naye mbuna ina ekibiina naye nga pulira nti yaba abamuwagira bagamba nti kyamaanyi eyo gyava nanti bagamba obudde obusinga atanayitaayita yatenda nyina okufumba ayiteko mu kibuga tulabe ne mu kibuga kyennyini gyava ogamba kibuga ekibuga kino Kampala obufuzi bwa Uganda butandikira Kampala si Kampala yokka obufuzi bwa Uganda butandikira Kampala era kinga bw'obwanga lyo otambuddeko mu mawanga ag'enjawulo nja ku example oba mu America ngenze wala nti singa balangira Kampala the population of Kampala alone
it is bigger than those other constituencies. Yes. Ndikakati bo wangu akalulu mu kibuga Kampala kiba kitegeeza nti oli muwanguzi mu ggwanga. Unless otherwise. So bogamwa mambijwa ntino wamanyi. Sikale wamanyi mu family ye. Bebagamba. Kale wamanyi mu family ye. Ate ongotize bubi ngamba bamuwagira we bagamba. Bebani. Ina yawo. Oba owulira biwulire bya parapase. Mpulira biwulire kubanga nange. Bw'oba owulira biwulire wulirira. Naye nga tugenda kubikolwa. Atambuleko nga kinoomu mu kibuga ne convoy kale ne gaali yajjeko tulabe. Tumanya amanyi wali omukulu bw'ogambye yayitako ejjinja eyo nawulidde nti naye ajja kuba president. Yayitako ejjinja eyo omuyise kimanya Kamale Kagundi. Mbu bamuyita Kagege. Yayitako ejjinja eyo. Naye nanti yali ayagala kuyisaamu laale nga ndowooza His Excellency bw'akola. N'abantu be yafuna yali avudde nabeeno Kampala. Era we kirina okuba. Mbadde nkyali ku point ino okugamba nti n'ebibiina bino tuwadde okunda okwagwenda kubaawo. Yes. Ono omukulu kozi yagamba takkiriza kumuyita Museveni. So mukulu Mr. Museveni nti jjajjanga nzaala mumanyi. Si jjajjanga. Anzaala nze mumanyi. Jjajjanga nzaala mumanyi. Oyo si jjajja. Kyotegeeza nti ekitegeeza n'abaana bazaala tebanatuuka kuzaala. Kitange mumanyi naye. Tugende mu maaso. Si jjajjange si kitange. So gamba nti bateekateeka system yonna. Yes. Okukyankanya system eri mu kuteekebwateekebwa kubaawo. Ko tojja kuŋŋamba by the way kambabuulire kyenayize mu guno omwaka nali simanyi nti nno guno omulembe gwatulabisa oba gwalaga abaali abagezi nti no basiru betwali tulowooza nti bagezi basiru. N'ekyokubiri nyakitegedde nti nno wali yakyogerako bannanga Abaganda munansonyiwa. Naye nkiddamu bwe kinakikuyisizza bubi nsonyiwa nga tonaba kunvuma. Nakitegedde okola nabyo Muhammad Nsereko Mabike Bwanika Lubega Mukaaku nani omula wano n'omukulembeze His Excellency Bobi Wine nti it is the only Baganda people abali mu kwekolamu obuntuntu okukyankalanya omuganda abataddeko presidency. Kati nebuuza nti bagamba gundi constitution ewa gundi buli omu emuwa ewa Baganda bokka balina entegeera emu. Era muganda ekanya okutogeera okukeka Abanyankole tebaliiyo, Abasoga tebaliiyo, Abakonzo tebaliiyo. Lwaki Baganda bokka bagamba naffe tukoze party yaffe mufaaki? Kale katubalinde ndowooza nti no mwina amaanyi amategeevu mwina amaanyi amazaali. Katwenti na the end of the day kujja kubaako pulani yamu nti ebireme gundi His Excellency Bobi Wine ebimulemye nti mugenda kubikola maaso abiri maaso ku lutimbe kabina ku ddongo bwongo bwaffe tujja bakolako analysis. But the most important thing I'm wondering, instead of supporting Bobi Wine because you are Baganda people, what you are doing is dividing the system. Newebuuza, why is it so? Lwaki mukola kintu kino mu mbeera eno? Why you have to do this at this time? Mwani badde mvanga mugambo why twegattire wamu tutambuze njiri enkyukakyuka. Bayinza okuba balina gundi, bayinza okuba balina olugendo lwabwe balulabangawo lunaabatuusa ku kiruubirirwa kyabwe. Kuba buli aggulawo ekibiina aba ayagala kukwata ntebe ya bukulembeze bwa ggwanga lino. Naye mbuuza mmwe kabategeevu mmwe kabalaba nti nno omukulembeze His Excellency Bobi Wine bimulemye kati mwe muzemu bitereeze. Mmwe kamenya that ideology. Lwaki mu kaseera kano lwaki temwabikola nga tanaba kuvaayo? Tugambe nti nababikudde amaaso. Bagamba be baamuleeta. Ani yaleeta kwa bonna nga bwatunuulira empale zibanengeja ani kwabo? Mention one. Amukulu owekitiibwa omuteekiteeka agamba ye yamuleeta. Ani? The one who made them. Who? Ani? Baba takuswaza kale mwogere. Omukulu
Omukulu Mathias Mpuuga tewamuwulira ng'ayogera. Ye yamwanjulira abantu. Yakyogera Masaka ku Lumbe. Kale nsaba kankubuuzeeyo nange. Nyiza okubeera minisita olwaleero. Nengamba Museveni kati no. This example can it relate to this? Oyinza okunzaala leero nga gwe kitangi. Nenkugamba kati nze taatawo. Nkiddamu. Oyinza okunzaala olwaleero noyita emyaka 2. Nenkugamba kati nze kitaawo. Olaba inawo kisobokera wonna. Mathias Mpuuga atweyo record zezi. Ezimufula ntino yaleetako His Excellency Bobi Wine. Naye ate Mpuuga yalabako Bobi Wine His Excellency mu bivulu bye nga muyimbi. Mpuuga yalumbanga His Excellency Bobi Wine ngageze kulaba star. Mpuuga yagenda nga mu field nti His Excellency ina kivulu yakikubye somewhere ng'agendayo kulaba ani kulaba star. Ye bamulabanga ku street kuona bakabengi. Awo gonze person no. Sigonze person. Omusajja kiri ku record kiri mbifana omusajja yagamba mbu. Muti yali amwendera ku mukazi we. Njogera mbu kwanza saakukwatako ne mpulira mbu. Kumawulire bwekito bwe twakirabeera. Bwekyali. Kakati naye obo okubye nnyo obo ogenze. Sikubye nnyo embwa gitwa. Oli wa kitiibwa. Ekiba kikola maka gaabwe si maka gange. Nedda ekitiibwa kyamwebwa. Ani yakimuwa? Ne bantu muli bazibu. Mengo yamu ekitiibwa. Nkimuggyeko. Bwenjoge bibi yakola mbankoze ensobi. Kati no, mukino kyengeza kati. Bwabanga yamuleeta ng'amugjawa. Mbali Bannayuganda mwali temumanyi. Nga yamugjawa. Ye ng'omukongo kale yamuleeta. Yamusomesa Lwera. Nina kye njagala okubuuza Dokita. Mu kalulu ke Kyaddondo akaliwo mu 2017. Bano bonna aba claiming okubeera nga bamuleeta. Waliwo balabikirako. Nga bakola batya. Obanga bamuwa gundi kuba nzijukira nti yagenda ne ku FDC bamumakali ne DP yennyini yamumakali. Nga baani abali mu DP Bampuuga. Yes. Lwaki tebamuwa kadi ya DP oba bamuleeta. It is simple knowledge. Ne kulaleze tebaliko ekitegeeza. Oba mwe mwamuleeta mwamuma kadi ya DP naija independent. Muralizi temwamuwagira. Mwamuleta nga ekibuuzo mwamuleta nga mumujjawa. Mwakola contribution nga agula endongo. Mwagenda nga mukola mobilization nga musimba ebikaali bino nga bagenda kuyimba. Mwamuleta mwamujjawa. In other words, sijja nambalira biseera. Mutwina ndo talina okuba mileage mu kaseera kano. What you have to do is simple. There's a writer who said that if you can't defeat them, join them. The best option that these other claiming so to be called the presidents, they should have joined Bobi Wine, Bavuge Chintu, and especially the Baganda people. Bali bamujoininzeeko naye ndowooza ebyatuukawo era naye wabiraba. Ngani yali amujoininzeeko? Mathias Mpuuga babedi. Nedda. Naye Bobi Wine yalimu bagamba yalina okweyagaliza kungi. Si kweyagaliza kungi. Bwenkwata Mathias Mpuuga niwagamba munnange Mpuuga jangu ogira okulembera banno kati kangu kyokulabirako twewaffe tuli balunzi. Yes. Ente zimwe ziba zitambula wajja tuteekamu ekibundi ekide. Yes. Egenda etambula naye ekitega nti nze ndi mukulembeze wa nte zinnange bwekiba kikubanga zikola zitya zigoberera. Okay. But the moment je tuwataddamu kino ekide mu bulago zita bwesigala nga eri emmere ne mabega keno nga ziyitako nga tugikijjamu. Lwaki? Obukulembeze bwe bulemeddwa.
teri agikubyeko naye ebikula byayo ne begigisaako ki obukulembeze kati ne Mathias Mpuuga gwe mwito ow'ekitiibwa ogambe kikola Mengo this country is Mengo the nation. Okay, yensonga lwaki Mengo baali bamugamba banditudde ne bateesa naye nga His Excellency agamba ensonga za ggwanga. That's it. That's what I'm trying to bring it close. Mengo is not Uganda. Go kubere wa Mengo oli mulungi nate ngo kunama mu kkubo. Kunamira abantu bedda buli muntu munami. Buli muntu ababaga buli muntu mulalu. Buli muntu akunamira mu nyumba ya beera yika ngali bwerere. Abamba beera na bwerere. Because they are enclosed. Yes. But when it comes to outside your house, or national issues, which means if you're munda, baby, biamwe, when daddy, when mommy, go switch out of somebody, yes. But the moment you are out of the gate, titwagala kumantino mchalo ya kunyumido nako raju. Twenda kutuananga any other person. Batanika kula banga mugwagwa. Kwa switch over kusanga that's my darling, are you happy? Yes, you are happy or smart. Nejuka bya waka. Muchino kyentegeeza ntino ow'ekitiibwa gundi gomutanga ow'ekitiibwa Mpuuga bya Mengo. Yes. Uganda. Singa yali amaiti n'ebintu by'eggwanga abitambuza mpola. Ekitiibwa kyalisigaza. By the way, Mengo it was the ladder. Yayitirako buyitizi. Mengo has no authority to direct His Excellency Bobi Wine until we go to move Kulembeze. They don't have in a single moment. Okumugamba nti Bobi move Kulembeze. No. Abasinga bagamba nti yandibadde withdrawing nga mukatuliki munne. Ebyeddiini bya ddiini byakasale ne Bible yasogera byakasale bya Kaisali. Kwa bagamba yandibadde amutunulamu ekisooka muganda munne ekyokubiri mukatuliki munne. Ekyokusatu amusinga obugundiivu mu byobufuzi. Kankubuuza ekibuuzo kino. Oli Muganda? Oli Musoga? Yes. Kati kankubuulire nange ankodde si Muganda naye Buganda ntegeera. Omuganda agamba ne gw'ozadde akubire ngoma n'okola ki? Lwaki bakwata lugero olwo nalukulembeza first? Osege omuganda agamba nogozadde akukubira engoma nozina oba Bobi Wine muto mu myaka muto mu byabufuzi mugundivu whatever they are saying kati ono amusinzeeko obukulu mu ndowooza ade ebbali bamwegize ebintu yalitambudde bitya. God forbid Mathias Mpuuga nabwafa Buganda ejja kubaawo. Buganda will make other people nga buyamuzimba. Jazimba abala. Manya bakafa w'Mengo. Buganda teriiwo. So, nesekabaka yennyini. Kakati amakulu gaakyo oba Mpuuga ye lwaki ndi ku Mpuuga. Tudde ku point ndala. Omukulu Norbert Mao yalanga olunaku olwakeseza olwokubiri. Ejjo yalangiriddwa akatimbi okwerinda eby'ekitalo nga Ssenkagale w'ekibiina kya DP mutamiruka gye babadde mu bitundu by'embaala. Ono nga kigambibwa bo abaali bamwesimbyeko bagamba nti yakozesa amaanyi mangi yagulirira gundi yagulirira poliisi okunyigiriza abaali bamuvuganya ku kifo ekyo bwa pulezidenti bwa DP. Njagala kubuuza omukulu Norbert Mao amaanyi ge yakozesa just ku bwa pulezidenti bwa kifo ekyo singa aba akutte entebe ya ggwanga tayinza kubeera gundi dictator mulala. Ne Bible egamba nti abalina amaaso mulabe abalina amatu muwulire omwoyo kyagamba ensi. Bw'otunulira Norbert Mao n'obwamaawo bwe nti omusajja oyo newankubadde is minister mu government ya Mukulu Museveni
Kateri alina pate yenga kinoomu eya DP. Nena amaje ge bakozesezza ga government galiko Uganda Court of Arm baina ne mundu gaza government. Ani abadde mu kino ekintu. We yali aclaiminga yagamba obuzibu abantu abamu abali mu DP bakolagana n'abantu bakolagana NRM. Mbuziza emundu ze bakozesezza emmotoka zabadde mu buli kimu n'ebyambalo ani yabadde mu kintu ekyo kabeerawo kujja kuma mirembe manya omugaso gwa poliisi to keep land order. Who set the things to be out of order? Ani yabisetinze bive mu mbeera eyalonebwa kuwa president katabangula kalulu kulondebwa mu kalulu kuleeta banamajje kola n'ebyo byonna yabadde Nobert Mao. Neka kati go where do you get the moral authority bakulangirire ku mundu kiba kitegeeza biwakoze tebyabaddeyo. Yes, on the other side unti Nobert Mao, when is the Minister of Constitutional Affairs, yes, is dealing with the constitutional affairs of the nation, which is very okay. But the interest, we are looking at the interest. Why did he influence whatever he influenced things to take place? Chachikulu cha byonna. Tetunulira deep and word. But that still neunya. Which kind of this government? Ekiriza yamani agamba nti yewunya bana Uganda bali titi toti. Kati ya birimu katesa wazini. Kati nsanakiriza as Minister of Justice byakoze byabadde injustice. Nati ugambe kalonda kamulonda ye kizibu. Kabutabula ye mwenyini. Kerangira ye nyini. If it's the Minister of Constitutional Affairs and Justice, kati chufule vice versa. Whatever he did was not justice, it was injustice that he caused to other people. The most important thing we should have done is simple. Mao should have declared out of this government of NRM, not as a minister, to be out of the system. Then Yesimbeko. Why do you have to? But in the human resource manual, to get a conflict of interest. Okay. Why do you okulia muru neruno? Where does it belong? Should we say the visions of DP are the same visions of NRM? The missions of DP and the missions of this government are the same. Yagamba yagenda yokutere kukola nteekateeka ngeri ayinza kuwaayo obuyinza. As who? Kato nowesebako as a president ato bamaze okulonda ate ne mwana niga totuwunza naawe. Asika balema kutowuddiisa. Maze itodo nti bali mukagoba. Jamo kwekule kiri kiti eyo. Sura y'ekitabo ky'ekitambula. So anyway, bakutuwuddiisa generally. So akaluka embala akaluka DP. Sambala was the right person. Ne munnange go manyi n'abantu bomulugube budde obusinga tubatera okuba ate n'ekyokubiri n'otunulira nti all supporting systems zonna zavudde mu government. Wakite emundu za government, baserikale ba government, byambalo bya government, Mao wa government. Sabamala lwakitagenda mu gundi kuba aliwo abatakyala bawo gundi justice lwaki abatagenda mu gundi mu kibiina kirala. Kakati omuntu wa DP mutuufu. Okay. That he needs that party emundi kumutima. Juzi watu akalaba gundi Lutamaguzi yayingidde gundi yayingidde National Unity Platform. Yayingidde National Platform abamu Lutamaguzi simwina akobuzi munga kinomu. But in most cases I just realized individually until Lutamaguzi's plan abakuddayo nakaseke under DP teyali kafunye. Alabye weevu etambula. Abadde takalya. Asobola okugenda agendedde ku kadi ya DP naye ng'ali gundi no plini. Betutwagala ebyo aga naaga. Salawo ogwawa.
Yes. You should let the world know where you belong. Toja gamba ogwena ate n'ogweno. No. Kirungi kye yakoze. Yes, to me, okay. Amidst their political, there's what you call political prostitutes. Yes. Bamalaya by'abana b'abafuzi. Banoonya ndiddewa. Bana besimba obubina simanyi banoonya mazeewo ntya embeera egaanyi. Ne mama deseka badde akimanya abakomawo kuba MP abadde talya. Kati betaaga banoonya favor. Banoonya bagwewa. Tuwagala kumanya. Kiki ekireetera gundi abantu okubeera nga bagulaggulawo gundi obubiina bino. Kwe ebiina kati bingi. Nebina toko ebiina biri mu mukaaga. Naye kinagambye at first. Do they have gundi benefits ze basuubira nti niwankubadde mbasi wangudde oba kifo naye nga n'ekibiina. Niwankubadde abatawangudde ekifo kye yeesimbyeko. Wabeera benefits endala zaafuna. Nyingi nnyo. Zitya. Abamu balina endowooza nti weewa bw'afuna member of parliament ng'omu oba babiri mu kibiina kye atundde ku ssente za iPod. Nti iPod ebawayo ssente ajja kusigala afunamu. Nga Jema. Omanya akasente bwekali. Tugazedde all constitution bikoze bitya bajja bayita member of parliament muteesa mutya. Ne president w'ekibiina kimanyi nti nno omubaka we at the end of the mass waliwo ka percentage kadda mu kibiina. Naye kati Jema alinayo omubaka ye president ye buli kimu. Gundi Asumani wasaaliro. Abamu naye manyi baafa simanyi. Gyali. Badde simanyi. Gyali. So abantu kikeekyo bali mu kutumalira kalulu. But the true opposition in this world obo bannabyabufuzi bali badde babiri awakanya n'awakanyizibwa. Mukalulu akajja tusuubireyo gundi tusuubireyo unity mu bwa opposition. Jay-Z nesi nawe kuzitegeera bulungi nti bagambe nti fenga opposition olw'okubeera nti embeera gye tulabanga enyigiriza eggwanga n'omuntu wa wansi katwegatte kuona olw'okuba yalina amaanyi tujjeko gavumenti eri mu buyinza. Kyekyali supposed okukolebwanga ne baleeta abantu babi ne tumanya nti gavumenti abadde mu bukulembeze yazze n'omuntu omulala alina amaanyi. Bwekyali badde. Naye it's unfortunate. Tuli mu gavumenti. Ku nsi nyingi nga bwezityo bwezikola. Bwekyali badde. Ne kujjako nti nno tulina abantu balina omulugube. Bwenjogera omulugube mululu. They have personal interest, not national interest issues. Okay. Katojja kumbulya kati for sure kambuzeeko gundi nga mpuuga. Mukulu mpuuga bwewetu n'obwa mpuuga bwo nga kinoomu. Sigonze person. Kasige singo ngamba nti bwetu gwe Roger n'obwa Roger bwo. Kibi kyenkoze. Manja gage. Yeah. I've not insulted him. Nedda. Anti wewetu n'oliranga gwe naye toteekako nti n'obwa gundi bwo. Oba okakanyiza. Si kumukakanya. Ani yamuwa ekitiibwa? Ssaabasajja Kabaka. Ize businga sikimuwanga manya amanya ge. Kugamba ku national ID kuliko wekitiibwa Mpuuga. Kuliko Mathias Mpuuga. Gega amanya g'amatuufu. Ge bamubatiza ate gegagage. Kakati bw'otunuulira mukulu Muhammad Nsereko n'obwansereko bwe. Oli bwagambye n'obusereko bwe. N'otunuulira Abedi Bwanika n'obwanika bwe. N'otunuulira Dr. Wandai. Oba bijwa kitegeeza ki? N'obwabijirwa bwe. Bikolwa. N'otunuulira onaani? Ono Mabike. N'amabika ge. Bwegatu. Amabika ge. Bwegatu. Kati n'obwamukaaku bwe obunawo nga bwe buli. Kweri bebeera baso essaawa zino. N'obw'otaka constituency emito asana giwangula.
bonna apart bonna nobaga nti mwegasse mwenna mukoze kibiina kyammwe kiri kimu mugende nga mutalaga eggwanga lino mwine wallahi nkola ne district ebalimo giwangula lwansonga nti bali badde beggattira wamu ngama abasajja abaganda mukkiriziganye kyogambye nti ne district ebalema okuwangula tebasobola mungi w'omuntu eyali e Masaka ku gundi kwanyiriza ow'ekitiibwa Mpuuga tewamulaba kati kankunnyonnyole kuva luka yeeno nkinako record with evidence bawa abaana b'amabodaboda sente mitwalo ejeeki nekubo lyakwatiranga n'emmotoka tezirina eziyita kuva luka yeeno nga banyiriza ow'ekitiibwa walidde ki olwaleero ng'ojja tewalaba walidde ki olwaleero kuba tojja kuŋŋamba oba olina amaaso oba olinga ekinyira omanye ekinyira kikola bwe kikyewunzika bwe kiranga ki abantu nga batambula nga bagamba lengera bano beewunzise kumbe kyekyewunzise kakati mbuuza ggwe bw'olaba olabisa ndali nanti omuntu wendali wakola nti alaba bbiri zifuuka nnya nze nalaba nga bantu bangi vidiyo zirina okuva erukaya bapanga abantu abagule ababoda ne balya sente wama bamabodaboda nammwe abalyo n'abalaba muteke comment tugambe wama Mpuuga yali bakumwaniza e Masaka yayina yaja saawa ezi bbiri ez'ekiro ezi naye tewamulaba erukaya ng'awubira abantu motoka bw'ati bali balaba ekirezengere nedda nze sajja kukkiriziganya na muntu yenna atayagaliza muganda munne omusajja anyenyeza omutali muguyu yabwati mugwetemako kata nagunyenya ati so the best option you should have joined Bobi Wine. You shake the mangoes, all the mangoes fall down and eat them other than leaving him to shake and shake miembe mwegatteko mwenna nze byaddala abantu mmwe mbasaba kintu kimu singa mubadde mwagaliza obuganda buno okubaawo neggwanga lakukulaakulana you should not be dividing yourself at this moment. It doesn't really make sense. In your dignity, your so-called whatever, please, the best option, join your hand in hands to the current opposition system. Yes. Join together and create a status quo. Because somebody, I believe your grandchildren will ask you, Daddy, nali nyumyako n'omuntu omu wano ku nsonga eyo yennyini nga etteeka lya gundi erya UPDF amendment bill liyita neŋŋamba abantu abamu abali mu gundi abantu abamu abali mu paalamenti n'abali mu kuyisa etteeka eyo lyennyini tebagenda kuddayo ekisanja ekijja tebagenda kuddayo nate bw'ovaayo mu paalamenti nze waliyo omusajja waffe eyo Busoga yali mu paalamenti yaliko ne minisita yamugamba nga tuvudde wano yaliko ne minisita ndo abata kusoza mwogere ali bamita Asmani Kiyingi naye ng'avudde kuba minisita bamukuba akalu 2016 obuddamu mulaba mu 2019 nga si yoli gwe twali tumanyi so nga njagala kuba gundi nga njagala kuba example y'abano abaliyo kati abali mukola amendments nti kati saawa oyinza ogenda kukola ekyo bwotyo oveeyo jjukira bavaayo abamu wali omwe yagamba nti omuntu abadde mukwano gw'omu paalamenti oddamu omukubira essimu olw'okuba tozzeeyo nga n'ennamba zakyuka kati example nja kuwa ku ya mutabani wa Jacob Oulanyah nti saawa zino bamuyirawo omubiri olw'okuba yali gundi yali by election member parliament yes najja mu gundi mu paalamenti nate talinawako nakugundi na kufulo ya paalamenti abeeko nekyayogera ate jjukira kati tugenda mu kalwa akagenda okubeera busy nti katagenda ayinza obutakomawo kuba abamuyirawo omubiri luli nabo bajja kubeera busy mu constituencies zaabwe jjukira taata we yaleka ennyumba nga tennaggwa bwe bagenda mu gundi eggulu zino regional sittings ne batyogerako awo nekikomawo bwe kityo kyesuubira nti n'abaana nabo bennyini bayinza okukola kibayinza ogimaliiza
bwana abavudde mu parliament connection zina n'abali bakwatibwa ensonyi nti bali bakwatibwa nsonyi oba gundi kitaawe nga ne kitaawe takyaliwo eyo gundi ebe egenzewo ekyo gw'omulembe nawo kuba bugenzebwe omuntu omulala wanaakwata constituency anaaba tatalina bwogerero so n'abano nabo bwe batyo kyobagamba abaana bali babuuza mwakola ki China okumanya nti this constitution amendment in most cases nti tugamba nti etteeka eddungi lyonna libatadde kuba mu parliament oba okugobererwa kola ebintu lirina okuyamba oyo omwana tanaba kuzaalibwa omuto youth omukadde n'agenda okuzaalibwa myaka 5 mu maaso oba kize mu luzungu nakitegeera the best characteristics of laws oba policies tuzirabira wano ekisooka olina okumakinga sure nti tugeze nti botateeka erigamba nti nno omwana ono buli mwana naazaalibwanga mu ggwanga ajja kufunanga emitwalo 55 there and then etteeka eryo ne muliisa naye bw'ogamba nti nno omwana okufuna emitwalo 55 alina okuba nga alina emyaka 15 n'okudda waggulu ono gwe bazadde olwaleero agenda kukola atya so meaning that every policy must benefit oyo aliwo n'atanaba kubaawo kati bano baleeta amateeka beerabidde the next day they not be out of the parliament and the same laws and policies they will affect them. I will give an example. Grace Binjira. If you guys have my Grace Binjira abaleta amateeka no ngenze wala amama mbabazi yakola amendment nezimukwata nti buloleta teeka okugamba okukifunamu notatunulira oli ataliyo bovaayo mwenyini yali settinga